amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya gakutusibwako DFCU Bank. Sukuma Business ne DFCU Bank. Gula personal current account oba enterprise account mu DFCU okungula bingi nga loan ya business ennene. Mugesaawa eno nze Joan Navubya. Munnamateeka akiikirira bulambule mu Parliament Isaac Katenya alajanidde gavumenti okusituukiramu eyingire mu nsonga y'enjala g'omuwadde akatebe y'abantu be nga bangi beerya nkuta. Katenya agamba bangi ku balimi baafiirwa ebirime byabwe olw'ekyeya ekyava ku periketi aw'akasana ak'emmemula okukira akagobe mu ggulu ero yeeyo. Akasana kabadde kanywa first season era emmere yonna nga kasooli ebyanjalo nyeebwa sunflower n'ebirala byonna byafudde era tewali omuntu agenda kufunako wali kintu kimu. Era njagala kubiza gavumenti etuleetereko akawunga n'ebyanjalo ate ekuweko ensigo ya kasooli sunflower n'ebirala tusimbe second season tusobozese okutaasa abantu baffe okulema enjala mu myezi egijja. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament omubaka Mathias Mpuuga Nsamba asiibye alambula disitulikiti ya Kasanda enasisinkanyaamu abakulu ku disitulikiti okuli ssentebe waayo Zimula Kasiri amutegeezezza nga disitulikiti bwefiirwa kumpi akawumbi kalamba n'ekitundu okuva mu misolo egikuŋŋaanyizibwa mu binombe bya zaabu mu kitundu. Mu zaabu afulumizibwa okuva ewaabwe butereevu n'atundibwa ebweru wa disitulikiti ng'onaamubaliridde ku kiro wakiri nga 4 eza gold ezitundibwa ebweru wa Kasanda. Ku nsonga eno Yombaka Mpuuga agamba alipoota ziraga golodi abalirwamu bilioni 3 n'omusobe yafulumizibwa okuva mu birombe bya zaabu eruuyi eyo. Mpuuga atuuseeko ne ku ddwaliro lya Kasanda Health Center for gena alitwala Sister Goreti Namayanja amutegeezeza kusoomozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu naddala obutaba na mmotoka gaffe mulage ya ambulance. Ateneti eyo gy'olaba terina ambulance. Baba basindisa omukyalo ebukuya n'ajja wano ng'awa emergency n'asanga omukyalo omu ng'ali mu theatre kitegeeza ono ali ku risiki bwe baweereza. Bwe mba simwanguyidde kumufunira mmotoka ndala yeeyongereyo Mityana oba Mubende kitegeeza ye Dr. bw'amalira okulongoosa oli akwata ono nga bambi omu ku bo ali mu bulabe. Poliisi olunaku olw'enkya yakukwasa abazadde 11 ebisigalira by'abaana baabwe abamu ku abo abafiira mu bulombaganyi bwa ADF bwe yakola ku ssomero lya Lubiri awali Emponde Kasese mwe yayokyeza abantu emale etirimbulana mu 2 nga kuliko abayizi 37. Poliisi ekyatubidde n'emirambo emirala 6. Fred Enanga Sekamwa wa poliisi atubuulidde. Enkya ku ssaawa 5 tusobole okubakwasa emirambo n'ebisigalira by'abaana baabwe abajjira mu muliro guno. Tweyongera okusaba bamaama b'abaana abatannaba kuzuulibwa okujja okutuwa endagabutonde tusobole okufuna abazadde abatuufu ab'abaana abaana 6. Minisitule y'ebyobulamu egamba omuwendo gw'abasawo b'obwongo gukyali mutono ddala ekireesewo okusoomoozebwa mu nzijanjaba y'abalwadde b'emitwe. Dr. Arthur Himbisibwe wansi w'enteekateeka ezitunuulidde okusala omuwendo gw'abasangibwamu mu Kenya wansi wa minisitule y'ebyobulamu agamba bataddewo enteekateeka ey'okuyambako abasawo okuddayo okubangulwa mu bukugu buno. Engeri ministry gyeyambyeko nti eyina ne sponsorship zeewa abasawo abakakola degree mu okuddayo okusoma obusawo okufuguka mu bintu ebikola ku ndwadde z'omutwe. So government egezaako kulaba engeri gy'ekikolako kyokka ate tulina n'abasawo abali wansi w'abapsychiatrist abo psychiatric clinical officers oba balina diploma ate ne tubeera ne bannansi era abakola ku ndwadde ezo. Olaba nti government naye egezaako okulaba nti abasawo abo beeyongera mu bungi. Mu malala abasajja 32 be bakawandikira minisitule y'ensonga z'omunda nga basaba okusazaamu paasipooti z'abaana oluvannyuma lw'ebyava mu ndagabutonde DNA okukakasa nti si baabwe. Kino kyatuddwa Simon Peter Monday Sekamwa wa minisitule eno agamba bano be bamu ku baami abaali basaaye ebiwandiiko nga basabira abaana baabwe paasipooti nga basizaako bye bakwatako nga bakitaabwe. Monday agamba bano tebalina we basobolera kubayamba okuggyako nga bazzeeyo ku NIRA ne bakyusa bye bakwatako. Abasajja bangi ebiro bino beegombolidde mu nkola y'okukebeza abaana DNA okukakasa nti ddala abaana be balabirira baabwe. Bwe gabadde agisaawo eno ku BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.